abaffe Pawulo ono yani avaawa okubeeranga ku bitabo 27 ebiri mu ndagaano empya 13 bibye ataliwo ku mulembe gwa Yesu. Abaffe ekintu kino kitandika kityo okubeera bwe kityo. New Testament y'eddiini y'obunaswara eriwo olwaleero era ekyalenjinga ebyawandiikibwa biri byonna ebiri mu Old Testament. Kyonna ky'obasomera nga eyo ndagaano nkadde, kyonna ky'obasomera eyo ndagaano nkadde. Endagaano empya byangu kati obwangu obwo buvaawa okubeera nti ku musaalaba Gologoosa ebyaffe byonna byakola bitya byonna byaggwa. Yabateekamu enzikiriza embi. Nzikiriza ki? Ekibi, ekisikire, obukafiiri, okukaafuwala okuva ku mulamwa kw'abantu abaali bagobera Nabbi Isa alayhi salatu wassalaam kwetoololera ku nsonga eyo. Wa subhanallah, Shaytaani okubeera nti nno yamuwa ekintu ekyo ekiri very strategic ne kyetoololerako ebintu bingi ebinene ebyavaako abantu okubeera nga baakaafulewa ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Abibitibwa abakkiriza abalungi, tukyagenda mu maaso n'abaana ba Isirayiri nga we tuli kati tuli ku banasara nga Allah subhanahu wa ta'ala amaze okubeera nga abasitula. Wano we tugenda wakulu nnyo eri omuntu yenna agamba nti ali mu kisinde kya Kristo, agoberera Isa mutabani wa Maryam, agoberera Yesu Masiya, agoberera Yesu Kristo, agamba nti ali mu kisinde kya Kristo. Mu kakundi konna kaalimu, mu kibinja kyonna kyalimu, abeere mulokole, abeere mu katoliki, abeere mu kristaayo, bonna abatambulira mu ddiini eyo, ensonga zino ze tugenda okwogerako zimukwatako nnyo. Era tumusaba aggule omutima awulire kiki abasiraamu kye boogera ku mbeera abantu gye batambulirako olwaleero ku ddiini eyo ey'ekikristo. Nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba nti inna hadha alqur'ana yaqussu ala bani Israil akthara alladhi hum fihi yakhtalifun. Mazima ddala Qur'ani eno enyumiza abaana ba Isirayiri nebalungamya ku bintu bingi mu ebyo bye bakubaganako empawa, bintu bingi bye bakoleramu ensobi, mu nzikiriza ez'enjawulo ze balina ze balowooza nti nno zaava wa Katonda era zijja kubeera nga zibatuusa eri Allah subhanahu wa ta'ala nga abasiimye, so nga amazima enzikiriza ezo zez'okubabbika n'okubaleetera emitawaana emiyitirivu. Nga Allah subhanahu yagamba nti wa mina alladhina qaalu inna nasara akhadhna mithaqahum fanasu hadha mimma dhukiru bih. Abo abagamba nti ffe tuli banasara. Allah gamba nti abagamba nti tuli banasara, n'atagamba nti abo abanasara. Ategeeza nti ekyo bali mu kwesiba ku kibinja ekitukuvu ekyali ku nkola entukuvu annasara, naye nga kye baliko kati si ye nasraniya eyo gye yajja nayo Isa mutabani waki wa Maryam. Wa min alladhina qaalu inna nasara akhadhna mithaqahum. Allah subhanahu wa ta'ala yabakozesa endagaano n'abawa ebintu bingi mu kitabo kyabwe Injili. Fanasu hadha mimma dhukiru bih. Ebintu bingi babyerabira ne babivaako ne babisuulirira ne beesiŋŋaana nga tebakyasobola ku tracinga ddiini yaabwe ku originality yaayo, ku bwennyini bwayo kwe yali ekola etya, kwe yali eri. N'olwekyo kikulu nnyo okuwulira abasiraamu
bakulungamya batya ku ddiini yo era balaba batya ku ddiini ya nabbi Isa alayhi assalatu wassalaam. Twakomye abalungi twabadde tulaba nti abaana ba Isirayiri wabidhaati abanaswara balina engeri gye batandise okubeera nga bajungulula eddiini yaabwe era nga okubeera nga mwalimu bannabida kitegeeza nti ekikolo yali sunna diini ya nabbi Isa alayhi assalatu wassalaam nga bwe yali mu butukuvu bwayo mu butuufu bwayo mu butabaamu nsobi yonna nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yassanga eddiini bannabbi ne basomesa abantu baabwe eddiini yennyini eyava eri Allah subhanahu wa ta'ala. Oluvannyuma abantu batandika okubeera nga bava ku mulamwa fataala alayhimul amadu faqasat qulubuhum, kaseera kagenda nkabayitako emitima gitandika okubeera nga gikola gitya nga gikakanyala. Bano batandika okuleeta ebirowoozo ne bafuna abagoberezi, onaye n'aleeta ekirowoozo ekirala n'afuna abagoberezi, n'aleeta endaba endala n'afuna abagoberezi, bwe batyo batandika okugenda nga bafuna ebinja by'abazuuzi mu ddiini. Ebyo bye byagenda ne bituuka nga bigenda bisajja kula mu bubuze okutuusa lwe byatuukira ddala ne biyingira mu bukafiiri bwennyini obw'ekimmemmette. Newe njaga tutandikire wano. Ebitabo eby'Abasiraamu ebiwandika ku taarikhi w'Abanasara byogera ku musajja ayitibwa Bolis at-Tartus, byogera ku musajja ayitibwa Pawulo eri ayitibwa Pawulo omutume. Ebitabo by'Abasiraamu bimwogerako era nga bimwogerako nga awwal man ghayyara diina nasara, eyasooka okwonoona eddiini y'Abanasara, eddiini y'abo abaali bagoberera nabbi Isa alayhi assalatu wassalaam. Era ng'omusajja oyo yaliwo, hatta n'ebitabo by'Obusiraamu biraga nti yaliwo mu kiseera nabbi Isa alayhi assalatu wassalaam we yakola ki, we yabeererawo. Omusajja oyo yaliwo naye nga si mugoberezi wa nabbi Isa alayhi assalatu wassalaam, bal ng'era n'abatali basiraamu abagoberera bayibuli bwe bakinywezaawo nti Pawulo omutume mu kiseera kya nabbi Isa alayhi salatu wassalaam yali min aladdi a'daa'i li Isa wa atbaa'ihi alayhim assalatu wassalaam. Yali mulabe ow'olulango, yali mulabe aterekeramu mu kulwanyisa nabbi Isa alayhi salatu wassalaam n'abaki n'abagoberezi be. Mu kiseera ekyo yali akyayitibwa ani? Yali akyayitibwa Sawulo, oluvannyuma n'afuuka Pawulo nga bayibuli bwetugamba bwe tugenda okulaba ensonga ezo mu maaso. Omusajja ono hatta nabbi Isa alayhi salatu wassalaam ng'amaze okubeera nga Allah amutwala, yasigala mu abo abaasigala nga baliisa abagoberezi ba nabbi Isa akayirigombe, era hatta n'ebyawandiikibwa ebiri ku sayidi eri biraga ti omu ku abo abaaliwo mu kutta ayitibwa Steveni, ndowooza Abaganda gwe bayita Sitefano, ne babeerawo mu kumutta we baali bamutta ebyo binywevu ku sayidi y'Abakristo, nga balaga nti nno Pawulo yali mulabe ow'olulango eri eddiini yaabwe, eri eddiini ya nabbi Isa alayhi assalatu wassalaam. Kakati Pawulo oluvannyuma lw'ekiseera ayingira annasraniya. Ibn Taymiya, njaga nsome ebiga Ibn Taymiya rahimahullah nga bw'abyogera binasiha. Agamba Ibn Taymiya rahimahullah, agamba Ibn Taymiya rahimahullah, وقد ذكر أهل العلم أن مبدأ الرفض إنما كان من الزنديق عبد الله ابن سبع. abamanyi b'Obusiraamu bagamba nti eyatandika ekibinja ky'Obushiya atashayyu ye zindiiqu, kye bayita zindiiq, ye muntu ayingira Obusiraamu oba awangalira mu Busiraamu wa huwa munafiq, nga takkiriziganya na ddiini eyo naye nga agirimu mwakolera emirimu gye naye nga takkiriziganya ki na ddiini eyo. Kaakati ng'akwata ebyawandiikibwa by'eddiini eyo n'atandika okubitaputa ekifuula nnenge okusobola okubeera ng'alwanyisa eddiini eyo ng'agirwanyisiza munda, oyo zindiq.
njawulo kyeri wakati wa zindiq ne munafiq. Ti munafiq afuba okukulira kyakola ki kyabaalina, ate zindiq afuba okwolesa kyakola atya. Era bazanadiqa babeerawo nnyo, boolesa nnyo zandaka yaabwe, boolesa nnyo obubuze bwabwe obwo nga bali mu bantu we batatiira kubeera nga basobola okutuusibwako omuki omutawaana. Kakati Abdullah ibn Saba al-Himyari al-Yahudi ye yaleeta eddiini y'obushiya bwe yayingira mu Busiraamu nifaqan mu ngeri y'obunnanfusi eri musajja mu Yudaaya. Era ntuyigawo nti nkola y'Abayudaaya daiman wa abada okubeera nga yufsiduuna al adiyan, okubeera nga bayingirira amadiini, okubeera nga bagakola batya bagonoona. Abdullah ibn Saba bwe yajja wayisa ekiseera nabbi yafadda, najja n'abaga nti abange bwe tubeera b'amazima ng'olina abantu b'ab'enjuuyo ng'olina n'abantu ab'ebbali, ani agwana okukusikira? Ani agwana okukusikira? Baga nti ab'enjuuyo. Naga kijja kitya okuba nti nno Ali yasembezebwayo ne baleeta Abubakari ne baleeta Umaru ne baleeta Uthmani, musajja tu nga basembezayo eri, musajja tu bamubonyaabonya, musajja tu bamuyigganya, musajja nandika okuleeta ebintu nadhariyat ezitaaliyo. Ezisaayi naye Musiraamu yenna yali afunyeeko galowoozo agakyafu agafaanaganako bwe gati, kubanga eno ddiini so si maali. Emaali agisikira abeera muntu wo ne bw'abeera nga talina nnyo mugaso gy'oli. Ffe gwe tugaa nti ono mwana wo nti ye gwe tuwa emaali ne tulekawo bakwano bo abakuyambye n'ennyo mu bulwadde abakoze buli kimu, kubanga no masala ga maali. Emaali etwala abantu baabaki bamusaayi. Amma eddiini akulembera abantu mu ddiini yalina okubeera nga abasinga ki? Yabasinga enkizo mu ddiini eyo. N'olwekyo Abubakari Siddiq radiyallahu ta'ala anhu yali asinga basahaba, ne kuddako Omar, ne kuddako Uthman, ne kuddako Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Munnango gendo kakkana nga ataddewo embeera nti era yayagala nnyo Ali, era afiirira nnyo Ali, era Ali n'ateeka Abasiraamu abasigadde mu kifaananyi nga bujja nti baagala Ali, balabe ba Ali. Kitegerekese ne batandika arrafd, n'etandikiraawo n'eryoka egenda mu maaso, n'eryoka etandika okufuna agabingi okuvya ddala ku bazanadiqa okutuuka ddala ku bazaidiya nga bwe twaboogeddeko mu misomo gyaffe egyakoze eki egyakulembedde. Kakati agamba Ibn Taymiyyah rahimahullah, abawandiisi b'Obusiraamu bwe batyo bwe bawandiika ku Abdullah ibn Saba entandikwa yaki ya rafd. Agamba fa innahu adhhara al-islaama wa abtana al-yahudiyya. Abdullah ibn Saba yayolesa obuki? Yayolesa Obusiraamu n'akukulira Obuyudaaya bwe yali yeetisse mu kifuba. Wa talaba an yufsida al-islaama kama faala Bulis an-Nasrani alladhi kana yahudiyan fi ifsaadi diini an-Nasara. Agamba n'afuba okubeera nga yonoona eddiini y'Abasiraamu nga Pawulo bwe yayingira mu ddiini gy'avudde mabega nga agirwanyisa olwanyisa olw'amaanyi, n'alaba nti okugirwanyisiza ebweru tekijja mutuusa waakola atya waayagala, n'abeera nga eddiini eno yagiyingira eya Nasraniya okusobola okubeera nga agifutyankira munda, n'abeera nga yawunzika agyonoonye. Era tugenda kulaba mu bugazi ebikwatagana ku nsonga eno. Kino nno kyogera Ibn Taymiyyah rahimahullah, ne kyogera n'abamanyi abayitirivu abawandiika ku Milal wa Nihal. Naye tekikomeeyo Ibn Taymiyyah yokka, hatta n'abawandiisi ba theologians abawandiika ku nsonga ezikwatagana ku buki ku Bukristo bangi bwayogera ku Pawulo ebigambo ebifaanagana n'ebya Ibn Taymiyyah rahimahullah rahmatan wasa. Katufuneyo nga babiri. Asooka ye Friedrich Nietzsche. Nietzsche kino kyenjagala, Friedrich kitegereka bulungi. Nietzsche N-I-E-T-Z-S-C-H-E. Oyo bwe yali amwogerako yagamba nti yatandikawo Paulo, he invented, yatandikawo Pauline Christianity, obukristaayo obwekiki obweki Paulo amakulu, obutali bukristaayo bwa Isa mutabani wani
wa Maria wabula obukristaayo obw'ekipawulo. Tuli ffenna? Owookubiri ye Bruno muganda wange Idise Sanga ali Bugirimaani awo yanaatuwabula ku njatula y'erinnya lino nenze kandi atulinga bwe linnyanguyidde Bruno byo spelling eri bweti muganda wange Idise Sanga sebo tulinda ddoboozi gyo ku nsonga eno B-A-U-E-R tulina vowels nnya nga kigenda bawa kale bawa bonna tulikyali ku mulamwa. Bruno B-A-U-E-R oyo nno bw'omukoonako bw'oti katono ogenda kusiŋŋana byonna bye yawandiika biyitirivu nnyo byetuliraako ye nno ng'alaga kaweefube w'Abaroma Roman Empire mukoone eddiini ya Yesu ibn Maryam awo tugenda kutambulirako biidhinillahi tabaraka wa taala. Tuli ffenna era yaliwandiika ekitabo kiyitibwa Christ and the Caesars. Caesars ba Kayisaali. Jjukira twalabye mu ntandikwa ti mu kiseera kya Yesu ibn Maryam abaana ba Isirayiri baali batambulira baali wansi w'obufuzi bwa Roman Empire. Baali wansi bw'obufuzi bwa Roman Empire. Kati ono Bruno bya yamuyitanga Jewish hypocrite. Jewish hypocrite. Omunnanfuusi omuki? Omuyudaaya. Kakati awo tandikiraawo gw'ayagala okunoonyereza ogenda kusiŋŋana bangi abawandiika ku Pawulo ekintu kye kimu. Tuli ffenna osobole okumanya nti bino si by'Abasiraamu bokka wabula ne ba theologians ba Christianity kubanga y'omuzungu gye balinga bo ekikulu kuye kunoonya historical facts. Historical facts. Ajja kutaammaka mu buli kawandiiko akakase ddala bwe tuba tunoonyeza mu history ekintu kiri consistent n'amazima n'obuluŋŋamu ku nsonga eno tebalikaayo ate bo bakitwala nti nno okuzuula ebikusifu kimufuula hero nga teyeefiiriddeyo kubanga obukkiriza bwabwe si kikulu nnyo n'olwekyo ne bagenda ne bawandiika bingi byogenda okusiŋŋana ate ogenda okusiŋŋana abakitwala nti obukkiriza kikulu nga bano abaateeka ebirowoozo okubeera nga banoonya abaffe. Pawulo ono yaani avaawa okuyingira mu ddiini yaffe? Avaawa okubeera nga ku bitabo 27 ebiri mu ndagaano empya 13 bibye ataaliwo ku mulembe gwa Yesu ataaliko gundi abaffe. Ekintu kino kitandika kityo okubeera bwe kityo. New Testament y'eddiini y'obunaswara eriwo olwaleero era ekyalenjinga ebyawandiikibwa biri byonna ebiri mu Old Testament. Kyonna ky'obasomero nga eyo ndagaano nkadde, kyonna ky'obasomero eyo ndagaano nkadde. Endagaano empya byangu. Kati obwangu obwo buvaawa okubeera nti ku musaalaba Gologoosa ebyaffe byonna byakola bitya? Byonna byaggwa. Kakati ono ye Pawulo tolabye bigambo Ibn Taymiya rahimahullah. Kati Pawulo ayingira atya obunaswara? Pawulo agamba nti abaali mu kkubo ng'agenda e Damascus At-Tartusi bawulama baba mwogerako muganda Bulis At-Tartusi kubanga azaalibwa mu kifo kiyitibwa Tartus T-A-R-S-U-S Tartus. Wetwogerera olwaleero kiri mu kifo kiyitibwa Mersin M-E-R-S-I-N oba tukiyite Masini oba tugambe Mersin. Kakati abali eyo Butuluki bamanyi bwe bakiyita ekifo ekyo olwaleero n'ekibuga ekyo olwaleero Tartus bwe kityo kifaanana. Tuli ffenna? Abali mu kkubo agenda e Damascus mu mulimu gwe ogw'okutulugunya abagoberezi baani nga Yesu Kristo tamulaba mu kkubo nga yuuna amukkako ng'atambula agenda omusana nga gumwakira ng'alabikirwa mu bufunze. Pawulo ng'akola atya? Ng'alabikirwa. Yesu ng'amugamba nti amutumye, yani amuggyamu
ekiniga ky'okubeera omulabe kubanga Yesu aliko mwoyo amujjamu ekiniga ky'okubeera omulabe n'amufuula omutume wabula muteeke ebirowoozo yamutuma mu ba-Gentiles yamutuma mu baki mu ba-Gentiles baani banani Jews abatali baki abatali Bayudaaya abatali baki abatali Bayudaaya otaddewo omusalaawo yamutuma mu baki ba-Gentiles bino bye twogera kati tetuli eri ate mu mugundi mbawandiisa abasiraamu kati bwe bityo byennyini bwe biri mu Christianity bwetu bweraga nti Pawulo Yesu bwe yamulabikira yamutuma mu bannaggwanga ba-Gentiles gy'aba abeera akolera ddaawa ye genda otandika okubakola otya bannamawanga bannaggwanga ba-Gentiles banani Jews byonna biri makulu gatya amakulu gamu kakati nga tuyimiriddeko awo Pawulo yatandika omulimo omunene ogw'okukola ddaawa afuuse daa'in kabiir afuuse daa'i atandika okusaasaanya enjiri n'amaanyi n'embavu kakati tusooke twetegereza ebintu bino ekisooka tetulina kubuusabuusa kwonna nti ekyo tekibangawo tekyabaawo Yesu Kristo takkangako ku Pawulo n'amugamba ebyo ife abasiraamu tugamba awalan nti ekyo tekibangawo limaadha olw'ensonga nabbi Isa alayhi salatu wassalaamu Allah yamutwala ruhan wa jasada yamutwala mu bulambalamba omubiri gwe n'omwoyo gwe byonna n'abitwala omulundi gutya hayyan nga muki n'amutwala ow'ekitiibwa Allah era ffe abasiraamu tukkiriza tagenda kudda okutuusa ng'olunaku lw'enkulu lusembedde okola lutya lusemberedde okutuuka nga bwe yagamba alayhi salatu wassalam walladhi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fiikum ibnu maryama hakaman muqsita ffe abasiraamu tukkiriza nti nabbi Isa alayhi salatu wassalam oluvannyuma lwa Allah okumutwala teriyo nti yakka kwono nakka kwoli Allah yamutwala ekyo kyonna yenna akireminga ekintu etumutwala dajjal min ad-dajajila wa kadhab min al-kadhaba mulimba mbaki mubalimba ekyo kimu ekyokubiri Pawulo tayogerwako n'akamu n'akeddagala nti nno bwe yayingira obukristo oba obukristaayo n'agenda ku basahaba bannabbi Isa alayhi salatu wassalam n'abasomako eddiini tuli fenna n'abajjako irimu ya nabbi Isa alayhi salatu wassalam wabula yatambulirawo n'atandika okukola ki n'atandika okukoowoola wa hadha la yakun illa nabi ekyo tekibaawo mu ddiini okujjako kibeera ku nabbi yeyekka ateetaaga kubaako kyayiga assibwako busibwa buki assibwako busibwa bubaka kitegereka eyo ensonga ey'okubiri ensonga ey'okusatu ekyo kireminga nti nno nabbi Isa alayhi salatu wassalam yamusindika mu baajam yamusindika mu baki yabusindika mu batali Bayudaaya mu bannamawanga awaliwo okubeera nti nno yali tasobola kucupula ddiini y'abasajja abakyali ku ddiini entuufu kubanga abaali bakyagoberedde nabbi Isa alayhi salatu wassalam mu kiseera ekyo baali baana baki baali baana ba Isirayiri kitegereka nga tasobola kujja n'abateeka mu bintuntu kakati atandika okutambula eyo atandika okugamba abantu Yesu agamba bwati Yesu agamba bwati Yesu agamba bwati bino bibadde bwe biti bino biri bwe biti nga basajja batu abali eyo bannamalungu bakola batya bakkiriza bukkiriza kitegereka ensonga ey'okuna kyajja kitya okubeeranga omusajja eyali omulabe ow'olulango owa nabbi Isa alayhi salatu wassalam n'atamukkiriza wadde okumukkiriza mu kiseera kye kubanga singa wakiri amukkiriza ng'ebolewo newebera ssaawa emu bweti akole ki asitulwe naye abadde mulabe n'atuuka okuvaawo nabbi Isa alayhi salatu wassalam n'asigala ng'akyali ku mission y'emu ng'atambuza ebintu ebyo
aye ne bukeesa ku makyanga mu ddiini erina abantu abakkiriza nabbi Isa ibtidaan okuviira ddala emabega ne batambula naye mu ddaawa n'atuuka okusulibwa nga bali naye ne bakola ddaawa ne bakoola abantu ne bakuuma ebigambo abalina ebigambo bya nabbi Isa origina abaabiwulira nga babijjanga kuki abamujjako eddiini buki ne batuuka okubeera bo nga basigalira nga bali eri mabega ng'ono eyajja oluvannyuma lwa nabbi ye munene ye mukulu ye yafuga endagaano empya etambulizibwako eddiini y'abantu. Tuli fenna karamu ya Allah subhanahu wa ta'ala, obulungi bwa Allah subhanahu wa ta'ala n'obwenkanya bwa Allah subhanahu wa ta'ala okwata abantu abazze ife abali eno n'atusukkulumya ku basahaba bannabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama abo abaali naye ne batoba naye ne banyigirizibwa nga bali wamu naye ne balwana naye entalo mu bulungi ne mbubi ne bagumira eddiini ife ne tujja ntubeera mu maaso bayina ne basiba ekkira ne tuuka okubeera nga mu ndagaano empya ebitabo 13 ku bitabo byonna ebiri mu ndagaano eriko eddiini yaffe byaffe abeeno bali abali eri bye basigaze tuntundu erikola litya erisigadde. Tuli fenna la shakka wala raib ekyo omuntu akitunulira butunuliza gati no tekikola kitya tekisoboka si enkola ya Allah subhanahu wa ta'ala siwe bwenkanya bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah gati wasabiquna al-awwalun min al-muhajirina wal-ansar walladhina ittaba'uuhum biihsanin hatta ne basahaba benyini abanye nabbi sallallahu alaihi wasallama ne babeera naye ne banyigirizibwa nga bali bonna Allah teyabenkanyankanya abasooka okumukkiriza nga akyali mu persecution e Makka Allah yabasitula kwabo abamukkiriza oluvannyuma ne babeera naye ne balwana naye entalo ne bakola batya Allah yasitula bano abasooka okukola ki okumukkiriza n'abasitula ku bali bankizo mu ddiini yaffe ey'Obusiraamu. Allah atandike ku ba muhajirin n'alyoka azzaako baani ba ansar. Kitegereka nga n'ensonga esembayo kwe kubeera nga abalungi obulabe obwali bumanyiddwa ku muntu ono bw'obugattagatta n'ebyo ebikulembedde biraga nti nno yakyusa bukyusa nkuba n'ava ku nkola y'okunyigiriza abagoberezi ba nabbi Isa alayhi salatu wassalam okubanyigiriza olunyigiriza olw'olwatu nadda ku nkola y'okusekeeterera eddiini eyo ng'agirira mu ki ng'agirira munda nga yeegasse n'abo be tugenda okulaba. Kakati ab'ebitiibwa kiki Pawulo kye yakola ng'ekintu ekyo Pawulo kye yakola kye kyetooloolerako okukaafuwala kw'aba Christians okutwaliza awamu ne bakaafuwalira Allah subhanahu wa ta'ala. Teyakola kintu kinene nnyo yabasuulamu theory embi yabateekamu enzikiriza embi ekontagana n'amadiini okuviira ddala ku bannabbi abaakulembera okutumwa okutuuka ku mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Enzikiriza eno ogisiŋŋaanamu abo abagamba nti nno bagoberezi ba nabbi Isa alayhi assalatu wassalamu. Nzikiriza ki? Ekibi ekisikire. Enzikiriza y'ekibi ekisikire. Obukafiiri okukaafuwala okuva ku mulamwa kw'abantu abaali bagobera nabbi Isa alayhi salatu wassalamu kwetoololera ku nsonga eyo. Wa subhanallah, shaitan okubeera nti nno yamuwa ekintu ekyo ekiri very strategic ne kyetoololerako ebintu bingi ebinene ebyavaako abantu okubeera nga baakafulewa ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ekibi ekisikire kiyitibwa al-khati'a al-wirathiya. Ekibi ekiki? Ekibi ekisikire. Ekibi ekisikire kyekiriwa yentegeera egamba nti nno abantu baliko ekibi ekibatambulirako. Tuli fenna ekibi ekyo tebakikola naye kitaabwe mwe bava Adamu kasita yakola ensobi n'alya omuti n'alya ekibala Allah kye yamugaana
n'abeera nga yali ajeemedde Allah subhanahu wa ta'ala, ekyo ekibi kyeyagwamu kyayingira mu baana be bonna abaamuvaamu, era kijja bagoberera okutuuka ku lunaku lw'enkomerero nga tewali khalas, tewali kukiwona okujjako n'okukkiriza Yesu omwana wa Katonda omulamu. Kitegereka? Teri bubonero bwonna okujjako kukola ki? Kukkiriza Yesu omwana wa Katonda omulamu. Ekibi ekisikire. Allah subhanahu wa ta'ala atulaga mu Qur'an mu ayati mpitirivu nti teriyo kibi kisikire. Era n'atulaga ne mu Qur'an nti sharia y'abannabbi bonna abaakulembera teriyo kibi kisikire. Am lam yunabba'u bima fi suhufi Musa, abaffe tebamanyaako ebyo ebiri mu kitabo kya nabbi Musa. Wa Ibrahim alladhi waffa, ne Ibrahim oyo yatuukiriza Allah bye yamugamba. Kiki ekyo ekiri mu bitabo ebyo? Alla taziru waziratun wizra ukhra, okubeera nga teriyo muntu agenda kwetikka kibi kya muntu mulala. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a, era omuntu talinaayo kigenda muvunaanwa okujjako ekyo yennyini kyeyeekolera. Wa anna sa'yahu sawfa yura, era kyeyakola agenda kukiraba, agambe nti wano nayenda era nvunaanwa obwenzi, ekituufu nayenda wano nabba engatto z'abantu ku muzikiti, era wano nvunaanwa kubanga neetikka lugabire za gundi, wano navuma gundi. Wa anna sa'yahu, obwenkanya bwa Allah agenda kumulagira ddala nti ovunaanwa kino. Wa anna sa'yahu sawfa yura, agenda eno empeera ngifunye olw'okusaala kuno, eno empeera ngifunye olw'okuyisa bulungi muliraanwa wange, eno empeera ngifunye olw'obugumikisa bwe nalina ku baana bange ne sibatigomya bassa miggo, eno empeera ngifunye olwa kino, eno empeera ngifunye olwa kino. Wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzaahu aljazaa al awfa, Allah amuwe empeera enzijuvu, imma ekibonerezo ekijja mu ekyo oba empeera mu ekyakoze eki. Allah tulaga bulungi mu aya eyo nti tewali kibi kisikire, wabula buli muntu agenda kuvunaanwa ekyo kyeyakola atya, ekyo kyeyakola. Kakati Allah n'atakomaawo, wabula mu ayati mpitirivu nga aya emu eri mu surati Al-An'am, endala eri mu surati Isra, naam, endala eri mu surati An-Najm, ejo tukonyeko ndo ziri mu Najm, sibo kiri mu Fatir mweri, kadhalika mu Zumar era mweri, yaani mu sura ez'enjawulo Allah subhanahu wa ta'ala ng'amenyawo amakulu ago gonna. Tufune kuzimu ku ayati ezo zensobola okubeera nga nfunako mu kiseera kino. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba, man ihtada, oyo yenna akola atya? Aluŋŋama. Fa innama yahtadi li nafsi, mazima ddala aba aluŋŋamye lwa mwoyo gwe. Waman dalla, ataabula, fa innama yadillu alayha wala taziru waziratun wizra ukhra, oyo abula aba abuze yekka, aba abuzizza mwoyo gwe, ataaluŋŋama abeera awonyezza mwoyo gwe. Wala taziru waziratun wizra ukhra, teriyo kibi kigenda kujjibwa ku gundi kireetebwe kikole kitya, kikubinikibwe. Kireka bulungi? Aya endala egamba in takfuru, bwe mukaafuwala, fa inna Allaha ghaniyun ankum, mukimanye nti mazima Allah tabalina mbwetaavu. Bwe mukaafuwala temulina kyemukosaani, kyemukosa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yarudha li ibadihi al-kufr, era mazima ddala owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tayagaliza baddu be bukafiiri. Wa in tashkuru, bwe musalawo okukola obulungi ne mwebaza Allah subhanahu wa ta'ala, ne musinza mu butuufu, ne mugulumiza, yarudhahu lakum, Allah jabbasiima. Wala taziru waziratun wizra ukhra, kigambo kyekimu nekikola kitya, nekikomawo. Naam, wala taziru waziratun wizra ukhra, teriyo agenda kuleetebwa kikolobero kya gundi kikubinikibwe. Aya akumeka eyo, si yakusatu nga gasseko neresoose. Aya endala, qul aghayra Allahi abghi rabba, abange mwagala
atali Allah subhanahu wa ta'ala gwe mba nsinza wa huwa rabbu kulli shay awamu n'ekyo nga Allah subhanahu wa ta'ala ye mulezi wa buli kintu wala taksibu kullu nafsin illa alaiha songo omwoyo buli kyegukola kigwekolera kyagwo nam imma kirungi kigutaase oba kibi kigubbike kitegereka najiddamu aya ekigambo kye statement neddamu nagati wala taziru waziratun wizra ukhra owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala teri gwagenda kukwata kibi kyagundi akiteeke kwani akiteeke kugondi aya endala Allah agamba wala taziru waziratun wizra ukhra teri yomuntu yenna agenda kufuna kibi kyagundi kimuteekebweko wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmalu minhu shay atoba omuntu ne bwali kowoola nga yebagadde yeetisse entuumo y'ebibi ku lunaku lw'enkomerero wa in tad'u muthqalatun yani annafsu almuthqala omwoyo oguli mu katuubagiro wa in tad'u muthqalatun ne bwe guli kowoola omwoyo omulala gubeerenga gugwetikkirako ku bintu ebyo la yuhmalu minhu shay'un tewali kiguli musitulirako kyonna walau kana dha quruba nibwira gwokowodde mwana wo mutabani wange jango nyambeko ku lunaku lw'enkomerero akakatuumo k'ebibi kolibeera weetisse kako walau kana dha quruba nibwalibeera mwana wo tali kusitulirako nibwalibeera taata wo tali kusitulirako tuli ffenna ezo zonna ayati zitulaga nsonga eyo hatta owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga betugenda okulaba mu maaso genda kutuukawo nga ze e Madina bwe yatuuka e Madina waliba ahlul kitabin ensonga gye yasookerako mu ssuula eyasooka okumusibwako suratul Baqara nga yakatuuka bw'ati e Madina yatuukira ku nsonga eyo Allah n'aleeta ekyafaayo kya nabbi Adam alayhi salatu wassalam n'engeri gye yamutondamu nabiki byonna ebyali awo n'awunzika ekyafaayo ekyo ng'atulaga nti fatalaqa Adamu min rabbihi kalimat fataba alayhi innahu huwa at-tawwabu ar-rahim owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nawa Adamu ebigambo Adamu n'abyogera rabbana inna zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin ay Allah twelyazamanyiza nga mazo gwa mu nsobi eyo yasabira Allah subhanahu wa ta'ala ay Allah nelyazamanyiza twelyazamanyiza nze ne mukyala wange Hawa wa in lam taghfir lana botatusonyewe watarhamna notusasira lanakunanna minal khasirin ebyo ebigambo byagira mu aya endala Allah nga bitubuulya byakonye kwano fatalaqa Adamu min rabbihi kalimat Allah naagana Allah namulekako ekibi ekyo la fataba alayhi Allah nakimusonyiwa innahu huwa at-tawwabu ar-rahim nga Allah kyayagalaawo kwe kutegeeza omuntu yenna bw'aba nannyini nsobi Allah gimutukuzako n'agimuggyako watya ate abo abajja oluvannyuma lwe wenyini we tugenda okutandika tukyali ku Pawulo waffaqa Allahu al-jami' bima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.